Owai. Wewe. Musajja muno Kayz kiki alina ani ono ati? Kayz munnange. Bishoga mami byabadde biyino muwamba. Omanyi abaana abo babeera wano e Uganda. Bana. Kati mwe mulowooza nti abo abaana bafuna nnyo naye media zaawano zikonya bukonyi mwana. Kati ate abo abantu abali wabweru balowooza nti abali wano ate bayina nnyo era waakulaba ku TV n'akulaba oyogera ne Kayz akulaba nga Kenzo n'akulaba ng'osoya kangeze kamiliyoni ebibuuzo n'akulaba ng'olinga ye olumu n'akulaba ng'omusinga n'omusinga kati olumu abo abakazi bagwa mu laavu n'agamba kana akaana nkeesobolera kati wagamba nti nkeesobolera n'agamba n'akuteekamu ate jjukira gw'obeera yalamaani olugira bw'ati akuweerezaayo $100 no muko olumu n'akuwaayo akamotoka n'ovimba muko n'olaba nga obulamu bugenderera n'akugamba naye eyo Uganda lwaki okyali e Uganda jangu eno passport nina visa nina woba gwe so ebyo bishuga mami gwe towulira mawulira galiwo nti yabwaseemu tugawulira ali eyo munnanga ali eyo akira mawulira go olwo yasooka gatuwa akulira tugawaye omukulu Kayz mbera omukolo gwe bakulanga bajaguza teyaliiwo nze nabagamba waliwo be nagamba Kayz cause nze waliwo we namusanga yalina gundi nga ebintu byagoba byakufulumamu ayagala fulumamu wetwalaba ne tulowooza nti andowooza byebino bye bagira ne bagendako e Dubai ne bagira kati ate munnange wobeera mu media muno n'otayiya emyaka gigenderera kati gwe Kayz olowooza wa myaka emeka akono lwa 3 awo ali mu 329 okitegeera kati wabeera mu 29 abantu waliwo abamulaba nga sita bamulaba ku bamusuubiramu bingi naye nga muganda wange ye yamanyi kyayitamu kati omukazi ali kugamba nti jangu nkuwe buli kimu kyova olaba bw'otuukayo oyina ate abo abakazi munnange bashuga mami ayagala omulage nti yaliwo era olutokasooka okwateyo kaako ka vidiyo nga tuli fembi kati Kayz takyayina kyayagala media approve nze kiki kyatakoze byonna bikoze Kayz muntu kigwa interview nga munene gwomanyi nga tamu interview so byonna bikoze kati tekyali kipya kyayongerako tekyali kikadde kyajjawo so bye yakola yabikola saawa zino ali ku kintu kimu nkoze nti okwebeezaawo ndabirire baganda bange ne famire yange weenaaba gyeri so Kayz mumuleke anyumirwe bishuga mami bye lwakuba nti bishuga mami ebyo Kayz beera mugezi omugongo gugolole bino byobadde omanyidde ebyokukuba eddakiika 2 biveeko okubira ddala kozi kichuga mami olutakimatiza nga kifunayo omukazi omulala omusajja omulala ekazi liri tubale bwana Kayz li mami kabadiki kitegedde nze okugamba nti Kayz ye woba oliawo ng'omusuubira era yavuddemu muno mujja kitegeera nti Kayz yagenze ye yamaze okubuuka naye ekimubuusa Sugar mami muliko musimanyi media biki tebabalya kinusu naye golaba nga Kayz omuzanyi yagubalidde budde butuufu kozi talina kyakyayongerako yabazeemu ng'agamba kiki nkoledde gundi nzigyemu ki oyinza n'okumusanga ng'ebbanga lyakoledde next media talina wadde akapikipiki yalina mwaka motoka akani ndoba yafuna akabenje bami muloka ye had issues yalina mwiravuga ka Alex ne kaba katya yalo yafuna ka accident muloka ye yafuna ndwe kwawo wofuna muganda wange ibedda tawulira mboze yafuna muka akabenje muloka ye ne gwawo bya naye kale kyonna kye kiri nti ofunya akabenje company ekusupportinze etya oyo Kayz yali wiki munda mugundi mukomera naye nga company weri ate nga tusuubira nti company eyo eri connected okitegeera so tuuka ekiseera n'ogamba kati ebya company mbeere wano mbusimanyi ki ono omukazi ali kunteekamu akasente kyengenda omulimu omunene eri okukola kukanya mugongo
nolabira ddala nga ali mwanyi era ali mwanyi mulondo simanyi oba agenze n'entangawuzi simanyi mulondo ntangawuzi apakinge sutukesi tatwaliramu ngoye sutukesi tatwaliramu ngoye sutukesi tatwaliramu ngoye atwaliramu nako bine gari agiyisa mwani anko bine tewamulabye babadde bamulonze ekkubo nalinyo mbikadamadami alimu ebyo byasabula naye ye anko bine muwagira yabonaabona nnyo kyabonaabona ekyana ekyo ekyana kyabonaabona so wekirya ku mugongo kati olowooza nko bini abadde agenda kujjawo sente watalya ku mugongo gwali buganye mumuleke talina nnyo kyayinza kwongerako anko Kayz kyenyinza omugamba nti awo wakutanyweze naye waaba yagenze nga tayina gundi ojja mulaba akanye mugongo ng'abantu abalala we bagenze tulabyeko wano abayimbi abagenzeeyo ne bakuba omugongo gwabwe ne gulama so anaabeeraawo ng'asinika mannyo ajja kumaliriza akomyewo wano e Uganda nga bagobye mugobe abantu abamu babadde nga bakuba omwana ono nga bagamba abadde asabuka okusabuka tetukirinaako buzibu naye lwakuba nti omuntu babadde basabuka naye nga woosabuka omuntu kale olaba akasabuka tekalina kyekayina kati Kayz ekyo kyayagadde okugjawo ebyo mbesimanyi osabuka talina kyoyina kati awo kyajjeewo kati agenda sabuka ng'ayina kyayina okitegeera ajja sigala ku Facebook tumulindire eyo naye wano ye yagenze ku Sugar Mami yagenze mulya si yagenda okulya bagenda mulya mami ayagala kumuteekateeka naye ndoza Seguya tumwe ku kitiibwa Seguya yereegerera babaddewo ebbanga lyonna okimanyi abaana bangi ababadde munatimita abagenzi anti Seguya abaddewo naye era naye omusanga ng'ali awo ali ku kigeriya bimusobedde bakuyita gookaaba googo simanyi gookomba gookaaba kyogamba mu bantu osobola n'ogamba bannaye naye gomba Seguya osobola okuddaawo n'ogamba bannaye naye gomba Seguya byayina byabikoze osobola okukiddaawo n'okyogera kati woba tomwegomba ate gwe noddaawo n'ogamba Seguya kyakola nakyo nkisanyukira obeera naawe oyina byobulamu Kayz abadde n'emikwano mu media mingi ate baserebu najyo mingi naye baserebu abo akwagala ayina kyakwagalako oba okitegedde serebu yajja okujja ntaakayimba akapya kati awo mu kutaakayimba akapya naye wakwagalira wamala ng'akumamu so beba abantu baffe naye nga ffe omukulu oyo abadde mwogezi wa federation yamwayo musuuza taweroka yagisuddewo ani olowooza agenda obako Ibrake Mukasa baali tebamulabye luli nedda Ibrake yabadde woba otunuulira Ibrake abadde nnyo mu bintu bya Kayz Ibrake asobola naye ekikono kingi akuba nnyo abaana bano ate bannamawulire banne ekisarikaana kano ka Kayz abaana abo babadde tebamanyi bye bakola linda babadde tebamanyi bye bakola kati Kayz ne Kayz mwennyini tosobola kugamba nti ndeeta bannamawulire bagenda kola noleka Kayz manya noleka Ibra ekyo teri kikono kyayinza nze oba ndi ku tiimu ani nze kyenyinza okugamba nti Ibra ye kyakoze yayina okukikola waliwo omuntu gwolaba ng'ate amanyiira bumanyiizi bannamawulire bamanyiira mbu lwakuba akola ku tiimu gundi Ibra by the way Ibra ali friendly nnyo ate Jasmine yali amulanga ki Jasmine yamuwaita olwa Jasmine bwe yamuteesayo n'agobwa ne ku TV ya Uganda anti wulira waliwo lwotuuka nga vibe erinnya ebyo ffenna tumasuka n'ebigambo oyitamu n'oyitira tulabye ne baminisita bennyininyini nga bayitira n'asabuukirira naye tekikufuula nti oli mubi okitegeera ekyo just oyina tegeera otegeera butegeera